Kamoga Properties agenda luzira. Fantastic. Kamoga Properties wetuogerera sawa zino ali mu High Court wano mu kibuga Kampala. Kamoga nga yababba yakola ki abaguze byapa by'obufere Kamoga akwatiddwa. Mu mawulire agokya omutunzi w'ettaka Haji Kamoga agakagwawo akwatiddwa akubye okubulankanya ebyapa by'abantu 19. Kati olunaku olwaleero wali mu High Court omugagga Haji Kamoga eyaguza Suna Ben era Suna Ben yandibanga ali mu katuntu kusaba ulize bulungi nnyo nkusaba asooka olakinge obubbi bw'ettaka bugenda maaso mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga wabula kino kitubuuseeko olunaku olwaleero omugagga ayitibwa Haji Kamoga okukwatibwa akubigambibwa nti yakumpanya ebyapa by'abantu 19. Bano nno bamaze ebbanga nga kkooti emuyiga era bamuweereza ekibaluwa asobole okujja yennyonnyoleko ekintu ky'ataasobola kukola. Olunaku olwaleero we bukedde n'akwatibwa oba oliawo n'ajja yeewozeeko era nga tazze kwewozaako wabula azze akumuweebwa bbaluwa nakumutwalirawo straight mu mbuzi ekogga kati nkusaba ulizeemu. Kamoga akwatiddwa yono gwe mulaba wano mu bifaananyi just bannamawulire bangi tulebaza muzze mu bungi nnyo yoyo mu kakanzu bamufulumisa ekwanayogera n'emikwano gye nga bwe tulindirira omulamuzi okusayininga detention order ebongerayo luzira wano bannayuganda mwenna Kamoga nga yababba yakola ki abaguze byapa by'obufere Kamoga akwatiddwa yongera okubanjukiza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano ate era alina emisango egya forgery egy'okufojaringa eddabi liweererwamu obuwumbi nga 22 giri mu kkooti Entebbe temubulawo mubeerewo. Kamoga Properties wetuogerera sawa zino ali mu High Court wano mu kibuga Kampala ku misango egy'okubba ettaka. Waliwo ekibaluwa kibakuntumye bakimusamoningira of course ne bakimuwa leero enkya ya leero ku ssaawa 11 bamuboye ne basooka bamusibirako ku poliisi y'e Lubowa. Then poliisi y'e Lubowa ne bamugjawo ne bamuvuga paka ku High Court. Azze ku High Court tazze kuwoza azze kuweebwa bbaluwa emutwala direct paka eruzira unless if ebyapa bye bamubanja bya buwumbi 10 na kamusinga ababireese n'omuntu omulala alina okweraliikirira ennyo alina kubeera Suna Ben olw'ensonga nti Suna Ben ekyapa kye bamuwa Kamoga bye bimu ku byapa ebigenda okusazibwamu. Ebyapa bino omuntu yamusibye bamuyita nganda ebyapa byali bya nganda Kamoga yajja ku ttaka nga buloka bwe yajja ku ttaka nga buloka n'akozesa olukujjukujju lwonna n'amakinga sure nti afuna signatures na biki byonna byetaagisa okuba nnyini kifo so kwebyo byennyini bye yakozesa n'awaako ne Suna Ben. So Suna Ben yalwana olutalo nga yeddiza ekyapa kye bambi kumbe ekyapa bintu bya nganda so Suna waffe tumusabire kuba ebyapa kooti yeegamba bagenda bisazaamu. So Kamoga Properties luzira must shine tumusabire musajja waffe oyo Katonda amukendereze ku kibonerezo Katonda amusasire amujjulwe. Suna Ben nga ono ali mu katu lw'ensonga nti naye ebyapa bino ayinza okubanga ebimu ku byamuweewako era nga wano waliwo ebibuuzo bingi nnyo wabula Suna Ben njagala nkujjukizeemu ku bigambo byagamba nti omwami ono si mulambulukufu mu nkola ze era yamuyita omubbi wadde ng'oluvannyuma yamala n'abimenya wabula we biti bwe byali mu kusooka ati wandibanga tubirabako lw'ensonga nti kooti olunaku olwaliro wali High Court ekakasizza nti ono ye akwatiddwa era agenda kubanga era waba wagamba nti owaayiriza oba okwongera nti omusajja simubi obubbi buubuno ku byapa bw'obiraba nti ekyapa ekyange bakikola nga sikoze transfer newala ntitugenda gibateerawoko abaagala okusoma bagisome. Okay, bannayuganda omubbi w'ettaka Kamoga eyabba ettaka lya Suna Ben nga yeegase n'ennambwayo n'atigomya abantu bangi nnyo ne tumuwooninga n'agaana abadde nga nkubira amasimu nga mwogerako nti mubbi wa ttaka. Kamoga akwatiddwa wenjogerera bino ali Lubowa ku poliisi ali mu kutwalibwa e Kampala mu High Court ku Land Division utagenda kubandaalawo atwa asindikibwe luzira. Nze nabagamba nti bwe mba nnyingidde mu nsonga mba nziyingiddemu. Njagala mwetegereze vidiyo eno oluvannyuma lwa vidiyo yange yasoose gye nakoze nga mpita omusajja ono muzeeyi nganda n'omukyalo oli yabadde akaba ng'agamba Kamoga yamusendera ennyumba ye ne bamiitinga olunaku lw'eggulo. Natambudde nabo ne ngenda ku High Court mu Kampala kooti n'efulumya ekipapula kino kye mulaba kye bakuntumye era Kamoga akwatiddwa. Mwabagamba nti mbula kameyiringa Kamoga mugagga njagala akuba amasimu. Kamoga abadde nga agulirira poliisi n'agulirira buli kitongole kya gavumenti. Kamoga abadde nga atiisatiisa abalamuzi atiisatiisa baligistro ba kooti. Saagala vidiyo ene wanvuwe details to follow naye bannayuganda bannamawulire mwenna bakubira omulanga abali okumpi ne Kampala mudduke nga mugenda ku High Court Land Division e Kampala
obutasukka saawa 4 Kamoga agenda ba asimbibwa maaso g'omulamuzi asindikibwe ruzira. Amanya n'eddoboozi balita Benson Pro, CEO South Records. Omukulu ono bamuyita Nganda, asooka ababiri sooka yogereko. Nze mwami Nganda, nawulidde okulaajana ng'olaajana nti buli muntu neeyabbibwako ettaka Kamoga ajje era kwe kunoonya n'enkusanga. Naye bwe nkusanze ensiimye omulimu gwakoze okuba nti otegeeza nti obulumi buli mu bantu mu ggwanga. Baleeta waranti naye olw'okunoonya nga bw'omanyi ab'ebyokwerinda abamu akolagana nabo mutuukawo taliiwo kati nga luliwo ekyakutteko nnyo nti yaddukako ati entebe yadduka abasiga ne bamutusabira lenze nabo ne babalyamu olukwe ne tusigala nga tugiraawo naye olw'omulamuzi asigadde afubye nnyo era olwatuuse mu ofiisi walanti agimpadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye twagala nti Musaidi ate yali erina buli mulwanya ave yagwa muwawaabire kinaggwa ddi so ne musaba nakkiriza era amusonyiye era mbadde nsaba kive mu kamwa ke direkiti wano nga mwenna mukola ki nga mukibuga yina bebi ng'obadde otwala mu kooti akuba obukadde 10 omusonyi amusonyi era omusanga agenda okukolagana eroya we bakugjeyo si bwe kiri muwala kiri nnyo okubeebaza mwena abadde mu nsonga zino abadde tusabira kenzo obubaka obadde bungi oba mu nsonga twebaza nnyo tweneebereza kinya ensonga zino nga bweziwadde ababiri wano tubalemu katayimu tetubabeerako nnyo kubanga balina ekibagatta naye mwana so tubaye privacy yaabwe naddala omwana tubaye privacy batamuze obulamu bwabwe inshallah taala nebamubo nga baawukanye omwana talina gyakulaga ajja kusika meeri n'agamba gwe maama ajja kusika suuna agamba taata so nga bujoba bingi naye ate omwana ayinza kutokosebwa ennyo singa banaki abakuntu so basaba nakyo nayogera mu kusooka nti ekino ziri mu famire tuna famire si nsonga egera mu famire egijukiza mu mawulire so mbasaba nabo bateekwe mu mitima bakakkanye balengeza gatambulamu obulamu bwabwe wakati mu kwawukana ate wasigalewo communication ey'amaanyi. kati ebyabina bebiro byattu suuna alina byayogera ate awo ayogera ofisi n'okugera n'essimu kati tusuubire nti ne suuna obumativu wali toli mumativu nga bawabira bina bebi